Abatuuze b'ekiwazo okutuuka okwokya emmotoka kika kya 10 namba UAD 385H ebadde mu langi eya siliva kiddiridde okusanga abantu abadde mu mmotoka eno nga batikka ente ya munnabwe Peter Ssenyondo. Omusaasi waffe watuukidde mu kifo kino ng'emmotoka yonna esaanyiwo era nga bagikumyeko omuliro badduse okwewala okukwatibwamu. Abatuuze bategeezezanga obubbi bw'ebisolo bwe bisusse mu kitundu kyabwe ng'ebisolo omuli ente, embuzi, embizzi n'ebirala byebibbibwa ng'ekyokwokya emmotoka bakisembye. Tuliche bakatulo ngebulayo wiiki emu okuzaala ngeri lubuto eyabano bagiresa bwana pikipiki sagiwulidde ng'ekomawo pikipiki ebadde yagikulembedde mmotoka okukola ki okujja yete yakomyewo kati mmotoka unaweza kulya pikipiki ng'eyiseewo ng'ate mpulira n'emmotoka awo kiwe kuyimuka. Era nze nsanyukidde nnyo ekikula ky'abatuuze kubanga osanga kinaakangamu abantu bababidde embuzi, abantu bababidde embizi, abantu bamenya amaduuka, kintu kibi nnyo nnyo okukamala. Era ffe nga abakulembeze tukubira poliisi omulanga nti baba bakutte ku mubbi bannange omubbi oba mukwate bamusibe gavumenti tekewo ekibonezo eky'amaanyi. Ye Ssenyondo nannyini ente annyonnyodde engeri gye basuuzizza ababbi bano ente ye n'ategeeza nga bwe bakamubbira ente emirundi 2 ng'eno babadde bakimye ya 3. Bafuulawo ekizannyiro buli olugira bayitayo ebbanga ttono ne bajja ne batwala ente ne bayitayo ebbanga ttono ne bajja ne batwala ente guno omundi badde bakomyewo gwa 3. Era tusaba poliisi etuyambe ekole obukuumi obw'enjawulo obw'amaanyi ennyo mu kitundu. Bino ebitundu byetoolodde wano Kasengejje, Bulabakulu, Katuwe, Bukaada byonna kyekimu ekiriwo naye abatuuze bo bamalirivu naye poliisi erinamu obuzibu twagiyise dda okujja okututaasa ekitutte ebbanga ddene nnyo okujja okutuuka wano n'abatuuze mbonyiivu kwe kusalawo okwokya emmotoka eno. Omuliro bwe guzikidde abatuuze ne batandika okusumulula ebyuma ku mmotoka eno okubitunda mu scrap. Bano batulaze ente ebadde ebbibwa kyokka nga babbi bagitomedde okugulu okugiremesa okudduka. Abo batuusa yakusakidde eggulire lino Babadde TV1.